ti mwana gwe kusaba okkirize Yesu mu bulamu bwo anti ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mwana gwe kusaba okkirize Yesu mu bulamu bwo anti ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mwana gwe kusaba okkirize Yesu mu bulamu bwo anti ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo naawe gwe. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo baganda bange. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo bazadde bange. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo buli omu gwe. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo. Kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu mu bulamu bwo. Nkusaba owooluganda ali eyo okkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo. Bayibuli egamba teri muntu agenda kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda nga takkiriza Yesu Kristo okubeera mulokozi we. Kitegeeza nti omuntu yenna ng'okyali mu ddiini, eddiini mukwano tegenda kutwala mu ggulu. Eddiini zaateekebwawo bantu kyokka ate obulokozi bwava eri Katonda. Nti obulokozi kitegeeza nti mulimu okusaasirwa n'okusonyiwa. Kyekifo Katonda kyateekawo ekifo oba ekigambo kyateekawo nga kigenda kuba nga kikulokola. Ng'omuntu obeera ng'ozimbye ennyumba. Lwaki oba ozimbye ennyumba? Osobola okwebaka mu nnyumba kubanga obeera mu nnyumba waliwo by'asobola kukolera wabweru. Ne Katonda bw'atyo nti ku mulembe gwa Nuuwa obulokozi bwali mu lyato. Abaliyingiramu be baawona, famire ya Nuuwa n'ensolo ezayingiramu ze zaawona. Ku mulembe gwaffe eryato lya leero ye Yesu Kristo. Okkiriza na mutima gwo n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Abaluumi 10:10 egamba nti okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwa ko nti Yesu Kristo y'ani? Ye mwana wa Katonda. Kitegeeza nti osobola okwatula n'okkiriza Yesu Kristo. So gamba nti ayi Yesu dakiika ziweddeko nja kukakolako okwatula tofaayo. Oba you can inbox me naye keekaddako. Yeah.